televiziyo najyo musinziro kubera atabwira Fahad Prejo jogaba nonyeza no gaba tusako agudeho mu bitundu by'egwanga ebyencha ulo gwejo tesede kubera ngatutuka of course ku video nkola mugimanyi otera keshiga like nga sharingira ko abalala munasonyiwa kasenyiga ko kandi bubina yenge ensonga angeza ko kubera nga of course nzibatusako zona ezibera zigudeho omuyimbi Dr. Jose Chameleone finally akakanyiza amalala anabera nga temunage yetondera mukyala we olwebi bino bina munage ebiyamukola era nga bano babadenga n'embiranyi okuva Danira team yakera ku machana atwala abana be mu gwanga li America era nga kinajjukirwa Danira team yavayo and was gwali mwaka ogwedde nakola obutambi nagamba nti banga lena ali yamala mu bufumbo no Dr. Jose Chameleone munange emboko yavuganga sakona ebintu ebirala bingi nnyo era nga munange Dr. Jose Chameleone for a very long time yalinga asirise era ensonga zino ati isola kubira nga temunange azogera ku finally Jose Chameleone yetonze era nga mujjukira onokulwa bamama sasola kubira nga tenga batusako ensonga tubadde mu nsonga nyingi nnyo era Anita Mongo eri bichichi ebintu bingi bibadde bitamula mu kwagala Uganda Jose Chameleone onokulwa bamama munange yavudde nabera nga teyetondera mukyala we era nabera nga temunange agenda ku mikoto gyenjawulo nabera nga ate apostingayo ebifaananyi bya mukyala we Danira team munange nga yetonda era ngoko yayongereza akakayimba akiyayimba no Papa Sidi akamanyikidwa nga Danira era yakute kubona nabera nga ate asala mu kalika party akagamba nti yegwe mama w'abaana bange simanya biki kwetaaga bingi nnyo ebiri mu kayimba akwera nga oboketa of course jagendayo obire nga ate esonga ezo ozewulirako so jagala kubera nga ate kutera obutambi buno tongera kubera nga ate tulaba biki ebiri mu kubera nga ate bigenda maaso side zeyo n'ebirala bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda tulaba tuzikalira shakasha mu musomo wa duwa walinyo kubera nga takola kugowe na wena n'ensonga ezikyaganya okubera nga tezirajja kukolako ng'akozesa amaanyi ag'edduwa okuva mu Quran mufune ku namba zisimu of course ziyitawo wansi awo ku stickers katusimbule n'ensonga zino tampaawo abantu mu gavumenti yo bali kodingira ddala conversation namere ne Mugabe vemu tewali asinga Jeno Muhoozi buyinza Jeno Muhoozi agenda okwogera ekintu nga banyumiza ne taata we eri gavumenti yaabwe goza stock ompya simanya kati namere olabe ebyatuuseyo kati ezo sente ze wabadde nazo nnyingi wabadde ozitwalawo mbu osasula babbuloga nze namere simumanyi nze namere simulabanga nako era nze saagala muntu addamu gamba mbu Junior oli mukwano gwa namere okuva ddi mwagala otuleetera ebizibu nze namere namulabye najjo nze namere tankubirangako ku ssimu namere tankubirangako wadde bu Junior ugende ewa namere nga nyendayo ddi mwali mundabyeyo mukikakasa oyo omuntu eyagenda ewa namere yalinze eyo AI kati ekiro kyonna mwankubidde amasimu tujja kukwata nze saasuze nawange nasuze neekwese zulawudde namere bamukutte nasuze neekwese enkwata gye bakuttemu namere buli omu nga ngamba mukwano nze namere si mukwano gwange. I want to repeat these statements guys. Namere simumanyi buli kiseera Junior mbeera mu nsibako amatu g'embuzi okundiisa engo. Lwaki mu nsibako amatu g'embuzi okundiisa engo? Lwaki? Why? Lwaki buli kimu ekituukawo mu ggwanga lino you fight so hard okulaba nti mbiyingiramu? Nze namere namugamba namere tuuza ku mumwago. Jeno Muhoozi ayogedde gwe namere who are you? Oyina stake ki mu ggwanga lino? Namere amanyidde ebyo ebyabwe eby'e Masaka bye babeeramu ebyo abakazi b'emizigo. Namugamba namere Jeno Muhoozi bw'ayogera president yaba ayogedde. Control your loose mouse. Namere yatandika sitoke empya. Mbusima sitoke empya mbuye kamanda 01. Katika agenda ababuulire obwa kamanda yabujjawa.
Namere nga atambula ne sente kati bamukuta agenda asisenkana babaka. Namere akubidde ababaka amasimu nedda ebyo balimba muzeeyi ali mabega gaffe. Namere who are you? Namere kakkana. Namere bajja kukuba amasasi. Namere bajja kukuba amasasi. Don't challenge sovereign authority. Ebyakwatisa namere ku challenginga sovereign authority. Jeno Muhoozi bwayogera authority yebe yogedde. Sovereign. Namere yaga challenginga bwinza bwa president. Otambula ne sente empitirivu wefudde gwakubira ababaka bakulikodinze. Namere bakulikodinze ngoyina omunene gwovuma. Gwe bawa Namere tomanyi kyakwatisiza bbaawo tokimanyi. Gwe bawa Namere tomanyi kyakwatisiza mukyalawo tugambe tokimanyi. Tomanyi kyembadde mukola. Gwe mamito simanya papito. Ate gwe kavubuka gwe bajja kukuba emiggo. Gwe bawa Namere de wako ofumbe. De wako labirira abaana. Nakulabye weekaabya mwabadde mulagawa. Ezo sente empitirivu mwabadde muzitwalawo. Nakulabye akavubuka mbukeekaabya. You don't know what you are doing or you are trying to do. De wako simule nnyumba. Kavubuka gwe bajja kukuba. Gwe manyi lwaki bakulese gwe bawa Namere? Kwaba kuba oluyolu n'owunga. De wakalabirira abaana simule nnyumba Namere ajja kudda. Abamukutte obamanyi. Olaba omukumi wa Namere gwe bakubye. Owe SFC. Gwe zanya. Katwadde okabooka abaki. Genda weekuba akasabbuuni. Mukazi we kyamukwatisiza mumwa. Na butamanya wawa ayina koma. Papito. Namere kyamukwatisiza Luzi Mouse. Mukazi we ayogera nnyo. Namere tannategeera nti kati yajja mu gavumenti. Gavumenti teboogera. They respect orders. Namere ayogera n'asukka. Ate Namere yeewa nnyo importance. Kati ekimutumya mbu sitooka empya yaawa. Mbuka Commander 01. Owaawa. Namere nga Commander waawa. Nga Commander waawa. Kati agenda aba Commander abatuufu. Namere agenda laba ba Commander abatuufu. Mwemulowooza buli omu bamuzannyirako. Mwemulowooza buli omu bamuyisa mu kamwanga bwe mwagala. Omanyi mumanyidde nnyo vuma abantu. Ekizibu kya social media ano mulowooza nga bwe muvuma abayimbi, nga bwe muvuma ba TikToker, bwe mugenda ovuma Jeno Muhoozi tazannyirwako. Nkiddamu Jeno Muhoozi tazannyirwako. Ebyo mbabuulira oyo mulalamu. Ebyo mbadde muvuma President M7. Oli mulalamu. Tayagala kumanya. Olaba bambasada b'amawanga bamuwa ekitiibwa bambasada. Mbeera wano mujje erinnya lya Jeno Muhoozi mu kamwa kammwe. Ekyo nkibabuulira. Gwoba owulira nti Uganda ogyetamiddwa vuma omusajja oyo. Kati mbu sipiika bamugobye oba naye agende. Abadde agasaani. Naye yali yantamaatamadda. Bagoba oba bagoba. Kati sipiika eba mugoba so what? Oba naye agende. Sente babadde bazirya bokka. Bagende. President Museveni mbu yagobye sipiika amugobe.
era sente amonge obadde ozirya wekka nakuwoomerwa lugambo ate gwe amonge ekyagobezza lugambo kazi awoomerwa olugambo owoomerwanga olugambo n'obaako wookoma newe kiseera ka information ekigobeza basipiika ŋŋambo eyo gavumenti bw'ogiyingira ng'okyawoomerwa olugambo buli omu mama I have information mama I have information mutwaleko ewalala bamugobe bamugoba abadde agasaana owange kani mpa meeting eyabadde mu State House leeta mpa ku simu yo abantu mbatereko meeting mbwe ate beerangidde obulogo abula eno Uganda muba atuse mu maaso ga president mbu ne beerangira obulogo Museveni abonye baloza omusajja oyo mpa nkube meeting eyabadde mu State House mpa mtekerako nawe TikTok ndabe eno story ye ne TV kandete true leader nga bwendeeta meeting eyabadde mu State House my brother batabannakwata ne bannange Junior kati nga bankwatira kinkoze eki omanyi njagala nnyo okwogerera mu video kansooke mmale bulungi nnyo n'okwambala wano essaati bulungi nnyo nga tonnajja tuli toyogera kulungi n'omuhoozi wa kwegayiridde ate nga gye n'omwagazaaki tugende mu maaso ensonga za kibiina kyange kya NRM kamala okuteeka bulungi Franka bangambye oli mu kyalo Franka yagenze Kasese nze nange nabadde Masaka bana yentuuse Junior ndi kutwabolinga kansoke empiseewo ensonga yange katono nnyo kantekeko ne kamera oba muhoza ali ku live kuno bannaye njagala musaba kisonyiwo sina kwogera ku linnya lye ate ne meeya gwe yatuleetedde oba ye meeya oba yaani oyo kwesivwa anita amaze emyaka 10 ng'alya sente ze yekka sina kyefunyemu nansooke neetonde kantekeko kamera ako kamera twetonda abawo ngenda ngoma kuziika nafiiriddwa jjajja wange engoma bulemezi jjajja Muhoozi Kene Rugaba n'okwetonda okw'amaanyi mbadde nkusaba tubadde nga tuwabisibwa omukyala gwe bayita Nammeere ne sipiika nga batugamba tubawagire naye okuva n'olwaleero nga bwewaleese okero oba yoddokolo nze ndi mabegawe era gwe mpagira Anita Amongi Museveni ne Muhoozi be bakuleeta era n'olunaku lwe bakuwa akalulu Museveni yateeka entebe mu parliament oba mukyajjukira sitole eyo ng'ayagala kulaba ani awadde Anita Amongi oba ani awadde abali akalulu Museveni yabeerawo because of you ng'ayagala bakuwa akalulu ba MP bwe baba bakukooye wuumulako n'omulala akwatemu be bakwereetera n'olwaleero bwe basazeewo nti Odongo gwe baleese yalina okufuga era kakkana maama ky'oliddeko kimala leka n'okero naye akwatemu era okuva n'olwaleero Junior nze ndi tiimu Okero bamuyitaani omusajja bamuyitaani obosi amutiimu obosi juu Muhoozi tasobya Muhoozi tayogerwako Muhoozi tatunula mu kamwa nze ndi tiimu bosi owaye bosi ngenda naawe era gwe mpagira Anita Amongi Museveni yakuleeta ne Muhoozi bwe baali bakuwa akalulu Museveni yatuula mu parliament n'ateeka wali akatebe ng'ayagala kulaba bakwadde akalulu bwe baba nga bakukoye ne baleeta omulala kkiriza wuumulako towaliza mpaka tokuba bikopo leka abasajja baleeta oyo tugenda n'oyo nze
musajja gwenze mpagiro boss owaye boss aba obangambye wadduse jonga bakutte Nammere jo basibye bakubira amasimu abantu bangamba bagala amayinja ne bagamba nze sina kwali ya mayinja ndina seno twaka mugende mugula amayinja njaga transporting kumba abasajja bagala kunkwata baganda bange sina kinali njogedde ku Muhoozi eyayogera ku Muhoozi ye true leader era ali wano atete ya muvuma aina bye yayogera but yayogera erinya Muhoozi naye te yavuma Muhoozi mwabagisunda abapikamu true leader tavumanga ko Muhoozi kino nkiddamu yayogera nga akola analysis ze nateekamu Muhoozi but te yavuma Muhoozi so mulemo banaye temutikyayisa yafunze Frank ojja kunonya ngenda gula obutwambunywe nfe walayi nga tona kunkwata nja kwetta ekyo kankibabuuza Junior kino nkyogera mwe baddamu ne bankubira amasimu ogwokubiri ngenda kunywa obutwanfe musigale n'ensi yammwe fe tulina ebizibu ebyaffe ebitiiga ate temuteekako tutiisatiisa kujjako muntu akinge munsange munkwate bulungi naye bwe nkitegeera nti muli kunnoonya ngenda kugula obutwambunywe ne nfe banziike nze sijja kutulugunyizibwa Nammere ye bamukutte Nammere yayogera yamanyi Nammere yamanyi n'ebizibu bye naawe bwe mbaga neetonda nga supportinga boss bwe batuleetedde tombuuza bya Nammere yamanyi Nammere bamukutte n'ensawo y'essente nze Frank anyiza okubanga sina na mitwalo 5 mmotoka yange oli bamukutte n'ebisawo bya ssente mbwa yadde abitwalira ba MP babagulirira so nze tombuuza bya Nammere nze njagala obulamu bwange bubeere bulungi Muhoozi Kainerugaba oba waleese oyo boss tugenda mukubira kadde oba ikaddengo babye ebiki yoyo yaliko Anita Among Museveni ne Muhoozi be bakuleeta bwe bakukoye wumula kakkana bwe bali bakulonda Museveni yabeera mu parliament nga atudde n'akatebe nga ayagala kulaba ani akuwadde akalulu ne bateekawo ne kamera ng'etunula mu baafu wali bwe bakukoye wumula so tulida all right Franco maliriza soka wetondere jeno yonna nga tetunnabikola ku true leader 1 to 3 nga gemanyi I do respect General Muhoozi Kainerugaba era ekyokubiri Junior wangi ongambye nkole ki soka wetondere jeno tetunnagenda wana nakoze eki jeno tulida soka wetondere jeno Muhoozi sirina kye nakoze Junior nze kunsi ya Katonda amazima gagenda kunzisa amazima gajja kunzisa Junior va kuba neeno bakajajjatta Junior olwaleero kanve ku nsonga ya jeno kuba sirina kye nakoze zinayogedde kituufu navumye ku jeno togenda kumwetondera oba onaamwetondera Junior navumye jeno kale tewamuvumye naye ogenda nze Junior mu Uganda ntya abantu aba ntya President Museveni era muwe ekitiibwa ntya Maama Janet Museveni era muwe ekitiibwa ntya General Muhoozi era muwe ekitiibwa ntya Maama Natasha era muwe ekitiibwa ntya Banadini era mbawe ekitiibwa ntya Mawanga era nga we ekitiibwa tulida yes ogenda kwetondera jeno oba ati okwetonda kitegeeza nina omusango gwe nakoze musango ki tonzigyako tulida obulamu nkyabwagala oli mukwano gwange naye tulida Junior obulamu nkyabwagala njawo kuyimirira wano ekisooka nze Nammere simumanyi nze Nammere simulabanga nako
era nze bannange sibangako mukwano. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.